It's a breaking news. Amawulire ge twakafuna ekiva ku kisaawe ekya Rwanda. Omukulu Paul Kagame bwe twogera kati essaawa za kati olunaku olwaleero, omukulu Paul Kagame ekisaawe ky'ennyonyi ekya Rwanda Airport kimaze okuba nga kiggalwa. Kino nno kivudde ku bunkenke obuva mu ggwanga erya South Africa. Pulezidenti waayo bwe yategeezezza nti omukulu Paul Kagame agenze maaso n'okuttira banna South Africa mu ggwanga erya Congo era n'amusaba stopping mangu. Bw'atyo bano abasajja engeri gye batalina mpisa gye balowooza nti bo be ba buli kimu n'amuddamu nga bw'ayagala. Era bw'atyo omukulu owa South Africa n'agamba nti ngenda kulumba kimaafiya. Era ensonga agituukirizza. Nenga obunkenke bwo bungi baganda bange, mikwano gyange, birungi si birungi okuva mu ggwanga erya Rwanda. Abantu nno balemeddeko mwe Museveni n'akabinja ke. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ensonga ebafuukidde ddala enzibu ennyo. Era twongera obbategeeza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe, Mukama Katonda ng'atukwatiddeko, Mukama Katonda ng'atubadde, tiwali kitagenda tambulira ddala bulungi. Twongere okukkiriza, twongere okukolaganira wamu, twongere okutambulira wamu. Luliba olwo Uganda yaffe erikyuka, era luliba olwo Uganda yaffe neeterera, buli kimu ne kitambulira ddala bulungi ngeri twakibala, era buli kimu ne kibeera ddala bulungi nga bwe kyagala okubeera. Mukwano gwange, muganda wange, buli kimu kibaako obudde bwakyo butandika ate era n'obw'okugenda mu maaso. Era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ffe twasimbula dda. Twasimbula dda kaakati e Rwanda kamukirabe. Anti mwayiga Kagame ayagala okubba e Congo, ayagala okumalawo eby'e Congo, bo bannakongo basigale mu mbeera ey'okutunda nga bwe tubamanyi nti muno mu Kampala batunzi ba bizigo. Kati bo baagala abantu bano babeere mu eyo embeera. Basajja mmwe mweyagadde, mwagadde okujoogera ku bannammwe naye kadde kammwe katuuse. Ani afuulinga ani? Ku ffenna ani afuulinga munne? Bo batugamba waliwo kye nnoonya wano sikiraba. N'okwata omulwadde n'omutwala e Mulago nga omujje mu kiriniki n'otuuka e Mulago ne bakuwandiikira eddagala ne bagamba genda mu kiriniki ogula eddagala. Essente ze tuteeka mu malwaliro bulijjo ziragawa? Ssente ze tuteeka mu education ziragawa? Ogwo mugga gwe batutaddeko guli abaana gwe baagaana okuyimba olw'okuba bali kumpi n'omugga ne bawanika ennanga zaabwe ne bakaaba. Bannayuganda musituke tugaane ebintu Museveni by'atuteerawo kuba atuteeka ku mabbali g'emigga asobole okutukuumira e Babirooni, asobole okutukuumira e Babirooni. Kati musituke mu maanyi omulundi guno gwokka nga Museveni ali tayiti. Wano Museveni talina amagye g'agenda atwala Congo, afune amagye agatukonteininga Uganda yonna. Ennaku ezo wengendedde mbadde nnyina episode ze ndeeta nga nakyesibako ekintu kino. Ne mbagamba bannayuganda tukeere ku makya tukwase ejjaamu amakubo gonna booda tu booda. Tufuneyo ebimotoka, ekimotoka kimu ojja olabe mu Kampala nga waliwo okukola oluguudo oba okutereeza ekintu ekigize. Ekkubo limu erya Buganda Road nga babadde bagira Buganda Road, n'oziba Buganda Road, jjaamu akwata e Bugoloobi. Okimanyi? Ng'ekintu babadde batereeza Nabunya Road. Wali ku Nabunya Road. Jjaamu akwata e Bwayiise. Kati singa tukola strategy buli muntu n'akwasaayo jjaamu ekkubo limu tulyagalako jjenoogu, jjenoomu akole ku ky'okukwasa jjaamu ku luguudo olwo. Kiki?
twagala kibalama. Obudde busobola okukya nga tuvudde e Babiloni. Ekimu ku kitusibye Babiloni, ffe nnyini ffe twesibye e Babiloni. I repeat, ku kitusibye e Babiloni naffe tukontributinzeeko ku kusibibwa e Babiloni, kubanga emigga giri gye bateekawo egikulukuta. Nababuuza, oba palamenti tesobola kukola ku mutabani wa Museveni, lwaki ffe tukkiriza palamenti okutukolako? Palamenti bweba tesobola kukola ku muka Museveni, lwaki tukkiriza palamenti okutukolako? Nga muka Museveni tajjangako kunnyonnyola palamenti education eri etya. Kati mubadde mukyali mu comfortability, Ministry of Health etandise okusalako abakozi. Gundi mbadde ndi mukubiwulira wano, mbadde ndi mu ministry kati mbadde nyina benjogera nabo. Batandise okusalako abakozi. Lwaki? Sente za America zebadde eweereza, kati kikyo kibakutte. Naye ate nga tusobola okutereeza eggwanga lyaffe, buli omu n'osigala ng'okola nga tubyetererereza, kubanga sente ze batubba zitumala okukola ebintu byonna, nga buli munnayuganda okola, nga buli munnayuganda oli ku mulimu gwo, buli munnayuganda oli mu professional yo, nga buli omu akola, nga bye tukola biyamba Uganda. Naye kati ffe tuyimirizaawo M23, tuyimirizaawo Rwanda, tuyimirizaawo obugagga bwabwe. Ffe tukola biki? Balina obugagga mu nsi zonna nga tutudde butuuzi. Tusituke, tulwane, tununule Uganda. Kamuwulire wano gundi amasefuli agakubagana, mugende muntemeko omugambo. Gwe naakwata nga ntemako omugambo ajja kundaba. Ngenda kukwata omuntu antemako omugambo, gye mwantemyeko omugambo nensirika. Kati points zino endala zijja kunkolera nga ngenze mu kigambo. Zijja kukola nnyo nga ngenze mu kigambo kya Katonda, kuba kigenda kubeera pure politics. Katusabe tuve wano kubanga obudde butandise okundiira egundi. Mbadde nnyina byendi mu kwetegereza oba tunaasobola okujja nga buli ssaawa 10 exactly. Leero nsuddemu eddakiika nga 3, naye enkya zirabika zijja kukkako, ntandike nga bukyali. Soke mundeko annoonya wano. Okay, katusabe. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwa leero Mukama. Tugenda okusoma n'okuyiga ekigambo kye ekitukuvu, okusaba mukwano jjokka osomesa oyigirize. Ganya ekigambo kyo Mukama kibe kiramu, kigwe ku ttaka eddungi, kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Jjawo okumanya kwange n'okutegeera kwange, osomese oyigirize mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Kakati katugende mu kigambo kya Katonda, ebirala byonna we ngenda okubyogerera okubigira. 1. Tugenda kusoma mu Yokaana essuula 6. Naggambye tugenda kwogera ku Uganda
ey'olubeerera, Uganda ey'emirembe n'emirembe. Kubanga waliwo abantu abanoonya Uganda eggwaawo. Waliwo abantu abanoonya Uganda eggwaawo. Episode ya leero akanyomero ka Bayibuli kaffe ab'enkyukakyuka. Ab'enkyukakyuka mmwe benjogera nammwe. Olumu Yesu alina ekintu kye yayogera. Yesu yabuuliranga enjiri ey'ebweru n'ey'omunda. Enjiri ey'ebweru yeri eya mujje mulokoke Yesu abayita mwenna mujje mulokoke. Mukama alokolera awonya. Eyo njiri y'ebweru. Naye Yesu alina lwe yatuula ng'ayogera enjiri ey'omunda abamaze otuuka munda. Yabagamba, kiri mu Matayo mmeka? Yesu yabagamba n'abagamba si buli Matayo 8:20 mu mmeka. Si buli agamba nti Mukama wange, Mukama wange. Era n'agamba balijja ne bagamba nti nno twagoba emizimu mu linnya lyo, nze ne ndyoka mbagamba nti sibamanyi muve wano. Ekyo nno awo Yesu aba tayogera ku bamaama fiina. Enjiri teyali ya bamaama fiina. Eno enjiri yali ya munda mu kyaki. Kubanga maama fiina tagobangako muzimu mu linnya lya Yesu. Kati nange enjiri eno gye ndeese yaffe ya munda mu kyenji. Kubanga wano Mukama atuwadde ekisa tubeera ne episodes ez'enjawulo nga oba tugenda kwogera n'Abannayuganda, tugenda kwogera n'abavubuka. Matayo 7:21. Thank you so much. Webale nnyo Ronald bukiba nga kituufu. Wulira. Kati olwaleero njagala kwogera n'abankyukakyuka oba ne Bannayuganda abaddala. Waliwo Uganda 2. Naye waliwo abantu twerabira Uganda twerabira Uganda etaggwaawo ne tugenda ne Uganda eggwaawo, kubanga Museveni yakituteeka mu bwongo. Waliwo Uganda eggwaawo, waliwo Uganda etaggwaawo. Bw'obeera mu Uganda eggwaawo bayinza okukulowoozesa ng'etaliggwaawo oba ng'etaggwaawo, naye nga bamaze dda okukukyusa ne bakuza ku wingi ya Uganda eggwaawo. Genda onnoonyeze effamire ya Kisekka vice president. Genda oyiteko ewa Kisekka. Genda onnoonyeze lineage ya Kisekka obabuuze ku bikwatagana ku Uganda. Lwe baali mu buyinza baali balowooza nti bali watuufu, naye nga bawanirira ekintu ekigenda okuggwaawo. Oba tutegereganye bulungi, njagala tugende mpola mpola ebintu bino tubitegeere. Waliwo Nyakairima lwe yabeera mu Uganda, Museveni n'amulaga nti wootabeera nze mba sisobola gwankwatirira. Nga Nyakairima alina emirimu nga 7 gyonna gigulwa buwanana, naye ng'amutadde mu Uganda eggwaawo. Nobbo Mayombo yabeera mu Uganda nga bamutadde mu Uganda, ne bamwerabiza Uganda etaggwaawo, ne bamuteeka mu Uganda eggwaawo. Kati omulembe gwaffe nga guyigira ku mirembe emirala egiyise egyo kwekizampa ezo, mujjukire nti waliwo Uganda ey'abajjajjaffe gye baalwanirira ebaddewo miliyonizi ne miliyonizi z'emyaka, ate nga tennabaako kubaako kyetoolekako ekyabeerawo miliyonizi ne miliyonizi z'emyaka mu maaso paka Yesu lwalidda. Kati tugenze mu nkola. Waliwo enkola gye batukyusa obwongo ne batuggyako ne bakukyusa ne bakuza ku sayidi, n'owaalirira ebiriwo nga byonna bagenda bikuggyako. Nabagamba tuula okole risaaki, nabawa risaaki eyo nja kumusaba mugenda kumusindika.
njabba wagundi we mumusindika email zange kwe muba mumusindika mbagolole bulungi nnyo era ebintu mbipositinge buli omu ategeere ze yafunye. Ekyo ekintu kyannyambako ekyokumpositinga. Nali mu senior 1 ndi boola nsamba omupiira nvudde eri mu P7 nga ndi muzibu ntuuka ku secondary Maranatha High nkibanyumiza nnyo n'ensamba omupiira kwolwo nze nali player of gundi best player ne certificate yange ngiine ewaka. Nze nali best defender of the year 201 Maranatha High School interclasses gundi department gundi tournament. Munaye nga ndi serebu kusamba mupiira. Tutuuka tukola ebigezo bya senior 1 first term. Ensi yonna emmanyi ku ssomero ndi boola. Ekigezo kye nasinga okukola nafuna 28 nzibabuulira political education. Nga ziziro ze nnina mu bibuuzo. Master gwe siryerabira Sempijja yalasomesa political education najja n'agamba kale bannaayera bono. Kati senge sente kitawo zaakuwerera mu kisulo yaziryamu empuuta tekyandisinze. N'ofuna 28 n'aziraga abantu. Twali mu hall senior 1, senior 2, senior 3, senior 4. Ffenna mu hall egi era tusomesa political education. Nga atuwa ebibuuzo n'abigolola wamu n'abireeta wamu n'abaswaza omu ku omu okuva kwesi 4 paka kwesi 1. Kati awo we wava okupostinga gundi ebintu ku Facebook awo. Eyo ye yali gundi Facebook y'ebiseera ebyo. Naswala ku ssomero. Naswala. Second term n'ensoma ebitabo. Neneetereza. Kati nange ngenda bagolola mbiteekeyo. Olayisha oseka naye senga gwe gwe bapostinga wali kitegedde kye kitegeeza. Ate omupiira naddamu ogusambayo nga naye ngenda kusoma bitabo. Era olwaddako oba nafuna oba 59 nze nali best kubanga nze nali nsinze okuyimprovinga. Waliyo yali afunye 9 nga ate kati afunye 6. Era nampostinga n'agamba kati mwenna mu political education asimwe wire yabasinze. Kati nzizeyo wali. Nabawa homework nembagamba munoonyeze ba minisita abafuze ne Museveni okuva lwe yajja mu 86. Baafaaki. Abaliwo bali batya. Nze siringa basomesa balala. Nkuwa ne formula wogenda okujja ansa ne nkugamba linnya emmotoka ogende Kamuli obuuze ku Kadaaga omulabeko. Kiki ekimalawo abantu Museveni baakola nabo? Kadaaga yalondawo Uganda eggwaawo era Uganda ya Kadaaga kati Kasooli alina kikongoliro. Empeke zonna yazirya n'azimalako. Kadaaga alina ogukongoliro gwakutte yenna akwereza ali awo. Kadaaga ali awo afwenya. Nabagamba mugende mukole research mumbuulire mundeetere gundi. Abantu abakola ne Museveni bafaaki. Obugagga ne ssente ze bakola nga bali mu gavumenti ya Museveni ziragawa. Ezera Suluma aliwa. Sendawula ali luddawa. Abo bonna baali ba minisita ba finance nga be bakutte ekonomi ya Uganda. Bali luddawa. Ono alyose n'akolola eryo eddoboozi muliwulidde kubanga mwawulidde amasefuli agakubagana wano mugera kunsibako ebigambo eryo eddoboozi muliwulidde mugera ne munsibako ekigambo. Wamawulira. Bannayuganda ab'omulembe gwaffe muve mu bintu by'okugendera ku Uganda eggwawo kuba abantu bangi Uganda ebaweddeko. Uganda ya Museveni gyagaba eggwawo. Katonda yatuwa Uganda etaggwawo. Kansuubire nti ekintu kino nkinnyonnyodde bulungi.
ku lyambo gye ngize kansuubire nti etegerekese bulungi. Museveni bannayuganda bajjajjaffe be yasangawo baafuze emyaka gino gyonna yabajjamu mu mutwe, yabajjamu Uganda etaggwaawo n'abawa Uganda eggwaawo. Waaliwo abali bazzukulu b'abazibu ennyo mu gavumenti ya Museveni nga tukuba nabo ebyeyo. Waaliwo abaali abataka ng'olwaleero bapangisa. Nze bw'ogenda n'obuuza ebyafaayo byaffe nali bannaye waliwo ekintu kye neewuunya bannange. Ekyo kankireke, mujja kunsekerera, kankireke katugende mu kigambo. Yokaana 6. Yesu yatuuka n'abuulira enjiri, abantu ne bajja bangi, n'abawa ebyokulya n'ebyokunywa. N'abawa ebyokulya ne balya bonna ne bagenda nga bakkuse. N'asomoka n'agenda mu kitundu ekirala, ebimu mbibuusa ojja kusoma essula y'omukaaga yonna. Yesu bwe yagenda mu kitundu ekirala, baavuga amaato ne bagenda nga bamunoonya. Awo we ŋŋenda okutandikira. Bwe baatuuka Yesu baamugamba ki? Yesu yabagamba ki? Baboola baabeeranga n'okusemba mu kirasi, nze ebyo ababoola nabivaamu sina ga mpostinga ku Facebook. Oluvannyuma lw'ebyo, essula ey'omukaaga. Oluvannyuma ekyali kiyimiridde emitala w'ennyanja bwe baalaba nga teriiyo lyato ddala wabula erimu, era nga ne Yesu tasaabadde wamu mu lyato n'abayigirizwa be, naye abayigirizwa be nga bagenda bokka, naye amaato amalala gaava e Tiberiya nga gagoba kumpi ne gye baaliira emigaati Mukama waffe bwe yamala okwebaza. Awo ekibiina bwe baalaba nga Yesu taliiyo, newaakubadde abayigirizwa be, bo bennyini ne basaabala mu maato gali ne bajja e Kaperunawumu. Yesu yabagabira ebyokulya ng'ali e Tiberiya. N'avaayo n'agenda e Kaperunawumu. Abantu ne bavuga amaato ne bajja gye baali baliiridde, ne batamusangawo. Ne bavuga amaato ne bamusanga e Kaperunawumu. Mubiwulire bulungi. Abanoonya Yesu bwe baamulabira emitala w'ennyanja ne bamugamba nti, Labbi, ozze ddi wano? Yesu n'abaddamu n'agamba nti, ddala ddala mbagamba nti munnoonya si kubanga mwalaba obubonero, naye kubanga mwalya ku migaati ne mukkuta. Temukolerera kyakulya ekiggwaawo, naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutaggwaawo, Omwana w'Omuntu ky'alibawa. Bwe batuuka ne balaba Yesu kye basooka omuzana bagamba, bannange obwedda tukunoonya tuva eri gye twabadde jjo, nga tetukulaba, oli eno. Yesu n'abagamba, mmwe temunoonya nze, temunoonya lwakuba munoonya byenkola byentakabanira, munnoonya lwakuba eggulo mwalidde ne mukkuta. Njagala okugamba abantu b'enkyukakyuka, awo we tujja enjiri y'olwaleero. Genda olabe ku mitimbagano, waakalaba ebifaananyi by'ebibiina by'ebyobufuzi ebifuluma eby'okwesimbawo bimeka? Genda ku mitimbagano okole assessment. Waliyo ebifaananyi bya Nuupu bimeka? Waliyo ebifaananyi by'NRM bimeka? Waliyo ebifaananyi bya DP bimeka? Waliyo ebifaananyi bya Jema? Tewaliyo kya Jema n'eki? Tewaliyo kya FDC? Ndowooza nakyo sinakiraba. Lwaki ebya Nuupu bye bingi? Olowooza banoonya ki? Banoonya Yesu? Banoonya nkyukakyuka? Nabagambye n'enjiri ya munda.
si y'ebweru. Kubanga luli e Kaperinawumu baalya, e Tiberiya baalya ne bakkuta, kati bamulumbye e Kaperinawumu. Kati bamulumbye e Kaperinawumu. Naye Yesu akimanyi. Yesu yali alaba mitima. N'abagamba, naye mmwe nze nkolerera kitaggwaawo, naye mmwe munoonya biggwaawo. Kubanga baali balidde emmere ne bakkuta, kati enjala n'eddamu n'ebaluma ne bakomawo baddemu balye. Waliwo muganda wange siyagala mulumba, saagala mugambe nti mulumba, bamuyita Luwemba Luuswa. Yagamba nze nasiraamuse ku kino ekiriwo kino, kati nze ndi musiraamu, nze nasiraamuse dda. Alina statement bbiri ze yayogera ne ŋŋamba omuvubuka ono bannange, yayogera ebintu bibiri. Yagamba kati ndi musiraamu, nze nsiraamuse kasa kibeera kuba eno constituency si y'abasiraamu, kati ndi musiraamu. Bwe yamala n'agamba bw'ati, mukama wange yaŋŋamba twali ku kitanda, mukama wange n'aŋŋamba bwe nfa gonzirira mu bigere. Kati ne ntandika okwebuuza,